Coming up on AC Media. Omusajja bw'aba n'omukyala waka ng'omukyala talowooza mangu, omusajja ne bw'aba mugezi nnyo akka n'afaanana mukyala. Omusajja ateeka omukyala ali awo kibulamu kininzoga kibulamu namuteeka ewaka nga waaba abadde waggulu akka n'aba nga obwongo bufaanagana. So senga omusajja abeera nga wa wansi n'awasa omukyala nga mugezi, omusajja alinnye n'aba mugezi, oba yasoma oba teyasoma ne babeera ku level ya waggulu. Coming up on AC Media. We inspire. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther AC erinnya erikola ssente wano ku AC Media Uganda. I talk with AC nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba nga otulaba. Thank you so much. Gwe nawe otusinzira okulaba oli wano Uganda ku butaka, oli Saudi Arabia, oli Dubai, oli mu Europe. Thank you so much. Mwebale nnyo comments tuziraba nawe na subscribe nze. Thank you so much. Onako olwaleero tugenze mu Women's League bakyala ku ntiko, tuba twogera ku bakyala bintu bikwata ku mwana wa buwala, bintu bikwata ku mukyala, ebintu ng'ebyo. Era olunaku lwaffe olwaleero tulina omugenyi waffe HAJJAT Mastula. Abasinga mbadde mutera omulaba ku TV ez'enjawulo, kati essaawa eno ali wano ku AC Media Uganda. Era nga tulina omumwa gwaffe gwe tuli kwogerako naye nga sinaba kwanjuluza bulungi bakwogera ku mulamu ogwo. Kansooke muwa akazindalo yeyanjule ababuuzeeko abeeko byatugamba. Tusanyusa okukulaba mama. Neyanzege omutesitesi ogambe esi erikola ssente tukweyanziza tweyanzeege mwebale okukyalako eno ntuze era tweyanziza tweyanzeege eno bayitayo naakuwadde ebbira ssente maroodi wano we tuli bayitawo Rama Education Center nga tukuumirawo abaana baffe. Abaana baffe bano tulinamu abaana be tuyita abaana abali mu mbeera etali nnungi okuva mu bazadde. Tubeerawo n'abaana bamulekwa ddala tebalina bazadde bambi, tubajja mu bifo ebyenjawulo. Tubeeramu n'abakulu n'abato eddala nga bwe munaalaba. So mujjidde ddala ku ssenta yaffe okubeera nti mwongera okuzuula okumanya ebintu ebyenjawulo. Tweyanziza tweyanzeege era nga abatulaba mwebale nnyo okuwa omukisa empewo eno okulaba nti mugiwa obudde TV yaffe eno okulaba nti mugiwa obudde ne muyigirako ebintu ebyenjawulo. Nze ndi maama nno ndi jjajja. Ekisaawe kino nkimazeemu emyaka nga 3 nga ndi maama nga ndi jjajja. Kati ndi jjajja era njogera n'abawala ab'ebika ebyenjawulo n'abakyala ab'ebika ebyenjawulo ku bizibu eby'ebika ebyenjawulo nga kye tunoonyamu kulaba nti ensi bw'etereeramu omukyala waayo, mukyala waamu n'atereeramu, ensi eba eyina emirembe. Omukyala kasitaatereera. Omukyala bw'atatereera ensi teba na mirembe. Olw'ensonga nti omukyala Katonda yamutonda nga ze mpagi ezinyweza ensi eno mu bintu by'obulamu oba ebyokuwangala n'abantu abalala. Omukyala mpagi luwaga ddala. Era omukyala bw'abula mu kintu kyonna kifa, kyonooneka olw'ensonga nti omukyala Katonda alina ebintu bye yamuzimbamu ebitalina baami. Lwaki? Nti omukyala ono Katonda yamuwa ebitundu 75 oba 8 ku bulamu bw'omuntu. Tundu 75 oba 8 ku bulamu bwaki? Bulamu bw'omuntu. Omukyala. Tetuli ku basajja. Era omukyala yayimiriddeko ensi eno okubaamu eddiini, era yayimiriddeko ensi eno okuggwamu eddiini. Omukyala. Era omukyala ono Katonda gwe yakwasa obuvunaanyizibwa obugunjula. Agunjula omusajja n'agunjula mukyala munne. Era kyolaba nti abaana
bwe bagira bagamba bamutwale wa jjajja mu kyalo naye jjajja mukyala tebamutwale jjajja musajja era jjajja musajja batalina jjajja mukyala tetumuwa abaana baffe ate babaayo ogenze n'okyogerako nekirowoozaako edda nga jjajja wange omukama mumuzi mirembe ng'akyaliwo twawumulanga misinde naye katonda yamutwala temukyagendayo atukyagendayo naye nga nate jjajja musajja gyali naye olwokuba jjajja musajja ono tebaamuwa mulimu gugunjula tebamuwa baana era jjajja mukyala bw'aba gyali yadde jjajja musajja taliiyo abaana baffe bajjula wali owulidde lwaki ti omulimu gw'okugunjula n'okulabirira n'okuzimba omuzimbo ogw'amaanyi byonna katonda abissa mu mukyala so nno omukyala abantu bwe bamulaba balaba nga katonda yamuwa obunafu balaba ng'omunafu bamuyiikiriza bamunyigiriza era kati bw'obeera wano owulira mu paliyamenti nga tulwana naffe abakyala yadde tebannaba kutugatta mpeta naye omwami bwanzaalamu omwana bampe ku bintu okiraba naffe lwaki nti abaami bano bamanyi nti waliwo amaanyi ameekusifu agali mu mukyala kati bateekayo mangu ekikono tegabayingiramu batya era okwo kwonna kuba kutya ekitegedde kakati omukyala n'abeera nga katonda bw'atyo bwe yamubumba era omukyala bw'oba omutunuulidde nti katonda engeri gye yamuzimbamu engeri gye yamuzimbamu era atutegeeza nti omukyala ono ku mugongo gwe eriyo abantu bangi nnyo emikono gy'omukyala gino gibeerako abantu bangi nnyo abayitako ne babeera balungi abakijja ku mukyalo ono era abazungu mulina akagero kemugera nti emabega w'omusajja ow'amaanyi ng'omulaba alina amaanyi ayogera n'ayimira n'ayogera emabega ewaliyo omukyalo owaki ow'amaanyi. Behind a successful man there is a woman. Nyina honorable wange ono mwana w'emitiyana yani zaake oyo omanyi banzaala mitiyana kati zaake yakiikirire waffe gye banzaala naye yagamba tinze mukyala wange ampagira naye n'agamba nze gwolaba nfuna amaanyi nga ngenze mu kampeyini kuba ekiro kyonna asobola yangambye ojja kusobola era zaako osobola nakino okisobola nagani nentambula nga ninga ayagala n'okubuuka mu bbanga kitegeeza nti amaanyi ago gakosa ne bamukuba emigo n'atawulira waliyo omukyala ebbali naye mami tuli mu women's league n'abagambi bakyala ku ntiko era mami omulamu gwaffe ogwa leero twaga twogereko ono omwana omuwala leero tubatusookera omwana ono omuwala tubalaba akyali awo tanafumbirwa ali awo akuza olwonso amaze okusoma olowooza mundaba yo yali eyisizza atya yalibaddewo ate n'obwo obulamu obwo asobola okutuuka ku birungi kubanga ebirungi tubimanyi tibiri maaso ate ekirala obuvubuka bwe bukolwa ebirungi by'obukadde obuvubuka bwe bukola ebirungi by'obukadde mpulira naam kakati abatulaba abawala bange naddala mulina obugambo bwomutera okukozesa olumu obwerabira ng'ate mbwagala nnyo obukozesa nga njogera n'abawala mulina ennaku zonke mugamba okwetega mpulira akagambo ako nti kwetega twetezeeteze buli ssaawa okwetegaatega okutegeeza nti bannange waliwo kye neetaaga ntadde ennyaanya zange ku mudaala neetaaga baguzi ntadde ennyaanya zange bimaana nti nnyengedde akati neetaaga okubeera nti nfuna bakasitoma naye wakati awo omwana w'obuwala nga bwe mbagambye nno bannange kyenjagala otegeere muwala wange nti katonda ayagala nnyo ekitonde kye bayita ekikazi akyagala nnyo era yakiteekako amateeka amazibu amakakali era amakakali ennyo lwaki nti ebirungi byonna ekitonde ekisajja bye kyetaaga katonda yabissa mu kitonde kikazi okuwa amagezi okuzimba omubiri okuzimba obwongo okuzimba enneeyisa y'omuntu omusajja bw'aba n'omukyala waka ng'omukyala talowooza mangu omusajja ne bw'aba mugezi nnyo akka n'afaanana mukyala we
omusajja bateeka omukyala ali awo kibulamu kininzoga kibulamu namuteeka waka nga waba abadde waggulu akka n'abanga obwongo bufaanagana so kyasenga omusajja abeera nga wa wansi n'awasa omukyala nga mugezi omusajja alinnya n'aba mugezi oba yasoma oba teyasoma ne babeera ku levo ya waggulu esaanidde eyegombesa abantu eyegombesa oyo mwana omuwala kati omwana omuwala bw'otunene waffe mu ddiini mpi katonda yamuteekateeka kubanga ebyawandiikibwa byeyewama ng'ogyeko ebyaffe ebyakula ne biga nti okutya Mukama amagezi mwe gasookera nti buli muntu yenna ayagala okumanya nti ndi mugezi alina okuba nga amanyi Katonda kakati ffe ne waffe mu Kulaani Katonda yateekateeka omwana oyo omwana ow'obuwala okuva ku myaka nno obusiraamu ye bumutunuulira omwana omuwala okuva ku myaka 9 tutandika omuteekateeka nti ogenda kuba maama enzannya zazanya tuzitunuulira bazanya nabo tubatunuulira omwana omuwala ojjukira atandika okubeera n'enkyukakyuka y'omubiri gwe kano kasunya obubeere mangu myaka 9 kasunya obubeere ate nobujjiddira tebugenda kuddayo olina kyolinda ekirala awo kigoberera ebbeere ndowooza olaba omwana omuwala nti Katonda yamutonda ng'atambula mu sseŋŋenge nga bw'olaba olulimi luno luli mu kamwa naye olaba ekikomera ky'amannyo kikuuma lulimi oyo mwana omuwala eddiini bwete bwemukuuma lwaki emukuuma bwetu Katonda amusuubira okuvaamu ebibala by'abantu abalala abanaamusinza kubanga Katonda yateekawo bantu kumusinza emmere gye tulya na biki yatuwa tufune amaanyi tukole byakola ki byagala kati abanaasinza Katonda bonna Katonda yabassa mu mukyala mwana muwala okitegeera kati omwana omuwala ono ekitegeeza nti wabbeeyi nnyo ewa Katonda gwolooza omusajja ayinza okwagala fakitole ye efulumya matiriyo ze zatunda okugiyiwamu omunnyo oba asidi ebyuma bife kakati ye mwana omuwala fakitole ya Katonda bwemala okuba fakitole yagiteekako amateeka agagifuga era n'agenda nga musako obubonero n'agamba kano wekavaako kuddako kano kano wekavaako kuddako kano era bwe bumala okutuuka Katonda wayagala atandika okukyusa entambula n'ekyuka enjogera n'ekyuka empangala n'ekyuka bwe bimala okukyuka ne maama n'atandika okweraliikirira omwana wange ono atandise okutambula nga esapatu luli yalinga tanaaba kati buli saa yonna esapatu yagala egendeko kataka yagala abeere ng'etukudde luli engoye ze weyasanga nga waziteeka kati ayombera engoye ze nga tuzijje kuki kati omuzadde ng'atandika okuteeka nti kakati ono Katonda amaze omuteekateeka afuuse wa buvunaanyizibwa kati awo muwala waffe waafiira mu kaseera we tumwagalira wano ng'atandise okukulamu awo atandise okubeera era atandise okulaba nti bamulaba bamulaba era nga nammwe mukakasa nti muwala wagondi tumulaba kabalabe kaye akalwanyisiza kano kavuddewo akalwanyisiza akoze atya kakati omwana oyo awo Katonda wamutunuulirira ennyo kubanga eriyo nabadde teyeetegera nti waali naye kati ketumukakasa naye natukakasa nti neetegeera wendi Katonda ng'amuteekako amateeka ekisooka abamuwadde akabonero k'obukulu agenze mu nsonga z'ekikyala n'obulamu butandise okukyuka atandise okubiipinga bwe liba bbeera aliwanika bw'aba waakabina kanene akawanika gamba ebimuliko byonna obumuliso tubuyita bumuliso kuba bano abaana bange obuzanyiso babuyita buzanyiso tukayita kamuliso tatandise okuba n'akatooki buli wamu agenda akola ki kati n'abaami bano batandika nti mwala wagundi awala okalaba kati ebintu ebifaanagana bwe biti kati omuwala oyo bw'atuuka mu kiseera ekyo eddiini eno etugamba tutandika omutunuulira ekisooka tumuggyako obukambwe lwaki nti omubiri guno kasita gukula ne gufuna amaanyi ogw'omwana omuwala homoniziza oba obutafaaliwe bwe bukula butandika omuwa amaanyi mu buli kiyungo kati ekiyungo ky'obwongo ne kikola nnyo
kusinga ebirungo byonna ebisigadde kyekiyiya mami kyekiyiya ddadi kyekiyiya bwana akikola atuuke ku kyayagala kuba yafunye olwo batandise n'omulaba alina abatandise okumuwa essimu ez'ebbeeyi abamusuubizo zimuwa kati obwongo bwe butandika okumanya nti bwe bavaawo kino nzizaawo kino bwavaawo kino nzizaawo kino akati ffe omwana bwe tuba tumutunuulira tugamba kati oyo afuuse mukulu munnaffe tutandika kutuula naye ku ntebe awo katumugamba omanyi kathe tiye kati nooli mukyala tiye omala okuba omukyala emitawaana egikwolekedde gye gino kubanga omukyala gwolaba alinga ekimuli ate omwana omulenzi yenjuki buli kimuli akikola ki akirozaako naye ekimuli kino kyo kisigala bakirozezzaako oli yagenze kukola mu bisigo agenze naye gwakukosezza omwana omulenzi kati omuwala nga tutandika omulaga embeera eyo era eno obusiraamu bugamba nti omuwala emutandika omutunuulira bwe mulaba nga ebirungo ebyamuteekebwamu bitandise okulaluka ekirungo ky'obwagazi kitandise okulaluka kiri ku high level ekirungo ky'omubiri kitandise okulaluka adduka emisinde bizibu tutuula naye tumugambe ensonga ziri bbiri osoma oba ofumbirwa osigale ng'osoma kino nno abatulaba tebatera kyagala naye ffe eddiini y'obusiraamu ekitunuulira nti omwana ono ebirungo ebyamuteereddwa nkuba buli muntu alina ebirungo Katonda bye yamuwa mu bulamu obwensi buno omuwala abeerawo emyaka 12 13 ng'ekirungo ky'omukwano ky'amaanyi omulala n'abeerawo 17 nga talina buzibu n'omulowooza mwana naye wetove ku lujja naye mbaliiridde ki mwemulabya ani ayita wana ntawaanya ne wabaawo no gubataaza yalazeewa ng'abuzeewo eddakiika 15 ng'abuuse nga muto ono gaba n'omwana muto naye nga tufudde badagire kati oyo okumutuusa ku yunivasite bambi oyinza obutasanga bwangu era ojja musanga P7 bw'aba akuyambye n'agituukamu nga mwana kati obusiraamu nga bugamba nedda oyo ekirungo kye kikwafu sinzira ku musaayi ky'obwagazi kati kye tukola ffe nga tutuula naye bwe tubeere newaffe mu busiraamu lwakuba nti kati twafunye ekigezo nti eggwanga oba ensi yateekawo amateeka ti myaka 18 omwana afumbirwe naye wali atatuusa 18 gw'otera okulaba mu bannamawulire ekiri ebusoga okimanyi 89 eriyo yaŋŋamba naŋŋamba Hajjati nyina emyaka 25 nafunye omuzzukulu yajja nnoonya Hajjati koze njane mwaki kyobadde ki yankubira simu kuva busoga nti batulaba naŋŋamba naye nafunye omuzzukulu ku myaka 25 aŋŋamba ebyayonsa bebi wa myezi 3 kyokka te muwala omukulu ku myaka 20 ye yazaala ayina emeka by'osobola okubuuza naye yazaala ali mu 13 ko boyina 25 muwala waloza azaalidde ku emeka kakati ebirungo ebyo eno eddiini ebitunuulira ti bwe tulanga ekirungo ekyo kiralu tetukola nga tumugamba era nze wano bano abaana baffe betukuza wano betulabirira nabo babuukabuuka naye bwe tubalaba batumugamba obadde oteesa otya tulaba obuuka n'obuula n'okola otya genda ogamba omulenzi oyo yajje wano twogere naye mu mboozi nga yaddembe omwo kiki kye twewalamu omwana affe okubula n'agenda gye tutamanyi abalala baba batuttako nga baakakozesa ne bakattira eyo kwegamba kye wali otya n'omaliza ng'ofunye kinene ekikola ki kati kye tukola akaana ako nga tutuula nako nga tunyumya emboozi yaffe bwe kagikkiriza era babaleeta abamu batugamba najja tinze mami mutya naye omulenzi wange gyali kati mami oba oyogera ne mami Hajjati nze yogera naye nze omuntu wange mwagala konze otyo nga n'okalenzi okayita mwakaga nti anze mune bwe bakkiriza ewaabwe nze tatanga ajja kumpa ssente akati ffe kye tukola nga tugamba kati bano okubeera abantu balamu omuwala afumbirwe
omulenzi wa amuwase gwe tumala abaana basigale nga batubaweerera basome kuba ekibadde kinamugaana okusoma ono amubuza amutwala eri olwedde amaze omukolaki omutuusa wano era kino abazadde bangi nze njogera nabo omwana waffe bwe tulaba nga mwana mukkakkamu ekirungo ky'omukwano kiri nga kikkakkamu abeerewo asome paka ku yunivasite ayanjula omwami we mu mirimu bwe tulaba nga omwana waffe mulalu alaluse okumukuba emiggo okumutwala eruzira okukola otya byonna bikola ne tuteekamu ssente empitirivu nja kusiba omulenzi njamumalirako ssente zogenda omumalirako bapangisiza ennyumba kubeera abadde bapangisa akaloogi olumu ne fiizi zembawa zebatandikirako akafaliso kewamuwadde ogenda ku ssomero kayala wali ne bakola obufumbo bwabwe ne bajjamu embuto ne kiboonoona nnyo obulamu bwabwe naye bwe tuba tukikoze bwe tutyo tusigala tubaweerera nga basoma ate ne tusigala nga bafumbo nga ne bw'anaazaala omwana ajja kuba ayina ekika naye abaana baffe bazadde abaana batalina bika kati ebyekiwala naawe obimanyi akawala obutoototo abavubuka oluusi amagezi g'okugamba nti asobola okwekuuma amanye nannyini lubuto kimubeerera kizibu wiiki emu yayagadde ono wayise bbiri yayagadde oli wayise ssatu ne bino ebyaffe bye tubala ennaku z'omwezi tabikola ki tabitegeera bambi kaakati amuwadde waawummulira ekirungo kiri ne kifuna omusawo waakyo anaakijjanjaba omusawo wakyo kirinnya ate kiraluka tolina kyogenda bw'okifuga wasigwa okifuga kiwulidde era bw'okimugana yeekola ebifaanana byonna okulaba nti atuuka ku ntikko gy'ayagala wali okiraba ku kyalo kwonna akubeerera muzibu era obwana obwo mwana wattu nebeera mu bazadde baabwo ne butaata baba bwegomba nekegomba taata wakola bamama ne dadi beyagala ate mumukagamba nti tokola ki temweyagala kati bikanyiiza kati ffe kyetukola kyekyo omwana oyo tusigala tukuumya amagezi ge kyekisooka tusigala tukuumya obulamu bwe tagenda bukosa ne bw'anaafuna olubuto tujja kumanya nti Rosemary ali wa Paulo yafunye olubuto nti naye ali mu bibuuzo tubalaba abazizadde nga bali mu bibuuzo nga bazadde balina era bw'azaala akaana kaffe nga tukalera ngaddeyo ng'asoma nk'amaliriza kubanga era ne bwalufunanga mu butanwa era munnange mululera era naddeyo n'akola ki naye nga ne taata w'omwana temukola ki temumanyi kati gwe tolabanga okubeera taata w'omwana nga tumumanyi ffe abazadde n'abazadde ne tukolagana mu kulabirira omuzzukulu waffe mu mirembe nga sikusiba mulenzi ate n'omuwala nga naye amaze okufiira omulenzi afiira bamusibye n'omuwala afiira takyasoma yazadde so senga tukola bwe tutyo omwana oyo omuwala atuuka gy'alaga oyo omuwala omu omuwala waffe owokubiri ye muwala waffe omulungi n'agamba nze ebintu by'obwenzi sibyagala nyina okuwesa bazadde bange ekitiibwa kuba abaana gye bali yadde nti abaana abo tebaba bangi naye babaayo n'agamba nja kuwesa muzadde wange ekitiibwa era abaana abo bw'obeera obatunuulidde bo bafokasinga ku kusoma bwe kuba kusoma n'agamba nze njagala kusoma bwe nkumala kwanjula kufumbirwa ekyo kiryawo oyo nno mulungi naye ku 10 ayinza okubeerayo omu abasigadde bonna be bano abalalu atalaluse ye abeerawo nga yeesirikidde ensonga yagikola mu yekka naye oluusi gyafunira olubuto ne lumuyisa bubi aluggyemu mu ngeri nkyamu oluusi tabagambye awoza ndi mulwadde bamukomezaawo omulwadde muyiiyo musujja afa asesemawwa naye nga ye ensonga yagimanyi naye ejjukire kyakikoze leero ate nkyagenda kudda mu nsonga yeemu era ataafuna olulala kati abaana baffe ogenda obalaba ng'agenda okufumbirwa nga yakajja mu buto nga 5 ate mu bubi mu maanyi kati nabaana ono amukosezza anaagenda okutuuka mu kaseera waayagalira okubeera mukyala gundi n'okuzaala abaana ba gundi nga nabaana bamukosa alimu ebituli takyasobola kuzaala akati olaba obulamu obwakaseera akatono bwe bwonoonye obulamu bwakaseera akanene nkiraba
tolaba nga obadde muwala mulungi alabika obulungi omwami akwasizza kutuusiza waka agenda kutuusa waka ng'ebikola omukyala bimaze okwonooneka naye nga byayonooneka mu kaseera akatono nga n'abaabyolona tebakusasula ofunye akusasula akujja ewamu mu kitiibwa emikolo mugirabamu mugiweereza wano kwegyembaga mu kitiibwa ng'ebikola omukyala byonna wabyonoonera ku myaka gyo 18, 15, 16 kaakati be bakyala b'ogenda okusanga olwaleero nga bakuze batuse emyaka 35 ng'alina ekizibu kye kiri awo kimuluma kimutta busi naye ng'ekizibu ekyo akyejjusa ku myaka giri 18 egyamuyitako gye yayonoonera awo kubajjukira egyo emyaka omuntu abatawulira abatalaba ategeera naye abatategeera tabuulirirwa talina matu abo tebaba na matu tebaba na maaso n'emitima tebalina yaganize nafa omutima saagala kumanya tombulira nanga nze bwemuŋŋaana omulenzi wange nja kwetta akatongana mwana nga agende yetta muleka agende omulala agula bubuzi najjako essimu neyeebika omulala mwana w'obuwala yagamba maama we naga mami temunoonya naye njagala akubako ye ennamba y'essimu najjako essimu okumala omwezi mulaba naye nga temukola ki wabasooka ne bamunoonya ogwasooka bwe bamulaba naga munjagaza ki ndi mwana muto wasiniya tunno oyo gwenkonyumeza kati naye wasiniya tunti ko video yagenda okumala omuyitamu ngateredde ngazze nga yateredde naye nga emikisa gyonna gimaze okufa kata agamba sikuza ku ssomero maama agambe wange todda jjajja naye yali naye agamba munnaye kakati nze ngenda kukuuma ntanga bazadde bakulemeye bakugobye n'abeera mu bulamu obwo n'omulenzi ono atandika omweraliikira kati bwanfaako mbuuzaani namutwala bamugobaganyiza bugobaganya kati omulenzi ng'adduka ng'akuleka mu kazigo ng'akyusa n'ennamba y'essimu ogenda okuddayo okunoonya nga tokyakola ki kati ng'omusanga ku banoonya abaabula nze gundi wazaalamu omwana twali gindi omundaba akaana kaakano naye ng'ekyatta bino byonna emyaka giri gy'oyogeddeko egyasooka 16 teyagikozesa bulungi 2 omwana tusanga nga n'oluusi abazadde bakontributinga kweyo ensonga nagamba Saala nze olina okugyamu olubuto abaana bonna ku kyalo basomye balina diguli kati gwe olyoke baga nti muwala gwe neyafunye nnyabo omukyalo olina okulujja mama nyini yakola ki yakwerekera mu ddwaliro omwana ne bagenda bajjamu olubuto kati ekyo nkimaze wayita 2 nga zizzaamu olulala kati omwana agenda okufuuka omukyala mukaagundi emitawaana gyonna egimujjira agamba maama yeyandeetera bino